aba iPhone bayaye mwana bamufeze bamuwadde over 14 mufo kya 60 munange bale kunsabira Kimbo ayanguliza i16 Pro Max yaginonyeeyo kwenjogerera era kati munange inefudde munange mbere ku mulembe munna lwakuba yangu nenga setula desibula ko nanguliza eri UCT ekozeeko je yanguliza naye munange ekolera kiggwa guba guggwa wali wonna akaseta kade kasigala tena netaga ka mulinga mulinga kawanda zahabu ebyamagero bekayina nga tenzire ku olwo omuntu yenna ategera no banga tona ka mulinga munju jukiro otabula boti noteka kachaayi nonywako nolyoka otaase ebirwadde karwanyise ebirwadde mwana wa mama gwe kiri ku mulinga kye kimubiso obwamagero bino bya rubuto simanyi lwesiba simanyi olwawa manju simanyi lukalabula simanyi nyingo zikuluma manyo omugongo bano simanyi bakyala simanyi ensonga zange zakyankana sigenda bulungi mu parliament ate ngenda mu bwenvamu bwenkola kyamu abakyala batandika ku myaka 3 mu 5 okudda waggulu ekyo kye mulimo gwako katereza nkugambye mwana wa sebo bana abembuto ennene tewemenyako kobeera nako kalusala mpola kali mu bama twins wali ku Pioneer Mall edduka liri PD 18 ku New Pioneer Mall awo kati gwate oli walako izo kuzweyo kujoba kubire bakakuletere ku 074 36 24 mbeba bama twins habo products baje baba kale nenga sikyakulira bulungi ate owai mwana bangabe Kimbo wa proper ani iPhone 6 Kimbo enonge gire gulungutana aba iPhone bayaye mwana bamufeze bamuwadde over 14 mufo kya 60